po jako akawuwo. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja abagoberezi ba Kristo lwe bagenda okujaguza nga bajjukira obulamu bwe yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ng'ononeera ye yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ow'okubiri mu Afrika bwe ginaaba giwera emyaka 43 bukyangatibwa. Kinajjukirwa nti Archbishop Janan luwum yattibwa mu 1977 ku biragiro bye yali Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada mu kifo ekyayitibwa nga State Research Bureau mu bitundu by'e Nakasero oluvannyuma omulambo gwe ne gukusibwa ne gutwalibwa mu Chwini mu disitulikiti y'Ekitigumu gye yali azaalibwa n'oluvannyuma n'aziikibwa ku ttaka ly'ekkanisa ey'e Wingweng. By the military government of then in Uganda, led and headed by Idi Amin Dada, you all know, he was there. And he was precisely murdered at State Research Building across here near Nakasero. Okuva mu 2015 President Museveni yavaayo n'alangirira olunaku lwa 16 February ng'olunaku lw'okuzibwako okujjukira obulamu bwa Bishop Janan luwum era ne lufuulibwa olunaku olw'okuwummula. He is a man who stood for the truth and for the faith he believed in. He also faced death because of his social concerns. Father Simon Lokodo, Minister w'empisa n'obuntu bulamu ategeezezza nga ministry ye bw'erina ekitongole ekikwasaganya ebyenzikiriza ekyakwataganya n'ekkanisa ya Uganda okuteekateeka olunaku luno era bw'atyo n'ategeeza ng'ebijaguzo bwe babiguddewo n'okusimbula ekibinja ekyabalamazi ekyakulembeddwamu Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda. Yesterday, or better, last year on the 29th of December, the Archbishop of the Church of Uganda with the Prime Minister of the Republic of Uganda launched a walk from Namirembe, where the Archbishop was picked from, through the road which eventually brought him to the research center here in Nakasero and further towards Minisita agamba nti omulundi guno okujjukira obulamu bwa Archbishop Janan luwum kwa kutambulira ku mulamu ogugamba nti tetusaanidde kukoowa kukola birungi bw'atyo naawe ekyokulabirako ky'abagoba bodaboda ababiri abayamba omusajja yatomerwa emmotoka gye buvuddeko. Janan luwum Day, because Janan luwum performed his duty and responsibility as per his call with diligence, with perfection, without any hesitancy, and gave up everything for the truth, for the faith that he believed in. And today, as we mark this event, I have a testimony. Abagoba bodaboda bano twogeddeko nabo bw'atyo ne batubuulira engeri gye bayambyemu omuntu ono. The taxi driver wanted to run away from the taxi. We stopped him. But as he wanted to run, the taxi had not stopped. It was still moving. We shouted, he went back to the car and pulled the handbrake. It stopped. He rushed to come and lift him. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.